Yes, nkwaniriza gwe na followinga nawe ya subscribinga nonyiga ne kale ndi wakola kyamaanyi kubanga wa subscribinga kubanga eno bagita Fadi TV waliyo Fadi UG News waliyo KBTV ugikusane RTV Uganda now ezo na YouTube channel muzi following temujja kubanga mujisa kubanga eno ntekayo updates ezakabi nteka ya mawuliri agomutawana just choindo kola kije mocho kachoka ku followinga just followinga o subscribing onyige kukade nkugamba ti comment section we yawo oba kabonterawo mu comment section ate oselengo gi following aliyo bafidi ya Dr. Hamza wa Rema Namakuula lero mazali wage myaka 28 nensi newuniza myaka 28 kweli sebo gi myaka gye batambuza ku social media Hamza nga batakaddiwa kati Rema ali myaka ameka Rema taweze myaka 3 tikiza Rema singa Hamza obukulu kubanga tebo ngama nti Rema aweze myaka 3 ati Hamza ntali myaka 28 kibategeza amusinga ke myaka emeka gibebi bibitambula kadde kano ku social media mungero kubanga mugi following amawulire nkyaga batuusako party bali muteekateeka party akabaga kagenda kubeerawo kiro saawa emu ab'emikwano bonna baayitiddwa kukiringa bukirinzi kusala keeki na kweyagala Hamza bategezedde akabaga maka gaabwe ne Rema Namakuula jjukira onako olwegwe nategeddeko nti Hamza yabaddeko keyeweru w'eggwanga mbu yafunako eddwali embawala bwe muddama mu Saudi Arabia bw'alina eddwali yaliddukanya eddwaliro eryo balibye jjukira n'eddwaliro ejjinja Hamza n'eddwaliro ejjinja naye eddwaliro eryo Saudi Arabia lye Hamza weri naye nga yaliddukanya mayika ebisesinga abantu bangi nnyo abalimba naye ng'olusisi lyabwe kale nga babiddukanya naye nga n'ebyo bitambatambula akadde kano balaga nti Hamza alina eddwaliro mu ggwanga lya Saudi Arabia eddamaamu mungera okubanga mugifollowinga ate mukongera okubanga mugyekumirako kubanga wano updates mba nazo eziba zitambulatambula okwetula eggwanga Uganda gwe just followinga ojjako obifuna mu bujjuvu mazaalibwa ge gaali myaka 28 nzirabanga asukkawoko nokwadde bagamba nti kikyali kito oba kikyali kibebi ndowooza za kikyali kibebi kibategeeza Rema Namakuula asingako ku Hamza obukulu amusingako ku obukulu kubanga bugamba nti ali myaka 28 yali myaka 3 kisoboka ninga mungera okubanga mugyekumirako abali mu ggwanga lya Canada mu Toronto Saudi Arabia abali Iraq mu Baghdad baba abali Iraq mu Baghdad bani mbagala nnyo mwenna nembeebaza nembagamba nti mwakola kyamaanyi okubanga mu followinga Fadi TV UG wana mawulire nga batuusaako buli lunaku olujja ku nsi kuno gwe just following o subscribing onyigene kale mbagambye nti bali mu nteekateeka ya akabaga kapate wali mu maka ga Hamza ne Rema Namakuula bategese kabaga bayiseemi ab'emikwano era walaba tebaakuyise toli mukwano gwabwe ab'enganda n'ab'emikwano be baayise tebaagala mmanya bw'obanga olowooza bulijjo oli mukwano gwabwe nga tebaakuyise owedde kaweddemu manya nti just obesibako bwesibi toli mukwano gwabwe kubanga bo baayise mikwano gyabwe kibategeeza nti agenda okubaako ku pati ya Hamza agenda kubeera mukwano gwabwe bw'oba toliiyo sana pulesa toli mukwano gwabwe kubanga bulijjo olowooza nti oli mukwano gwabwe kaweddemu oba takuyita kiri nga bukirinzi kakkana just kirwawo kakkana toli mukwano gwabwe Fadi TV gimbagala nnyo mwena musubscribinga ate munyigene kale kugamba nti comment section weeryawo oba kabontera mu comment section ate oselengo gifollowinga mbeera bulungi mbagala nnyo mwena mwera